I've come with my team here. Yeah. Visit you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mu office ya Supreme Mufti nga ekulembeddwa Vice Chairman wa NRM Haji Moses Kigongo era nga wamu ne Secretary General wa NRM Mr. Tadwong nga bazze okulaba nti tubeera ku mmeeza tubeere nga tukwataganya ensonga okukolera abantu betuweereza era bawuliziganyiza bulungi ne Supreme Mufti okuba nti abantu mu ggwanga bakolerwa nga tuli ffenna betuweereza beebo. Oluggi lwaffe nga office ya Supreme Mufti luggula eri buli omu n'olw'ensonga eyo ng'abakuweereza b'abantu tubadde n'ekiseera kirungi okwogeraganyamu n'okutema empenda okulaba nti bannayuganda bafuna obuweereza obulungi era nga office ya Supreme Mufti nga mumuli okubeera nti eweereza abasiraamu mu ggwanga lyonna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.